Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwena agenze maaso n'okwekumira ku programu eno. Njagala nnyo okusiima gwatutta obudde neweewaayo okwekkaanyiza ddala ensonga zonna ezigendera ddala maaso n'okuba nga zisomesebwa. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo. Era olunaku olwaleero njagala tutunulye ku ekyo kye tuyita obuwanguzi bw'enjiri mu Efeso. Obuwanguzi bw'enjiri mu Efeso nga tutunulya ekitundu kyaffe ekyokusatu mu ssuula ey'Okumi-9 mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Kikulu nnyo gwe okuba nga otegeera emabega wali we twaviira ddala. Twatandika nga tutunuulira ddala okujja kwa Pawulo mu kitundu kino ekya Efeso n'asinsikana abo abayitibwa abayigirizwa aba Yokaana, ne tulaba Mukama nga agenda maaso nate era n'okubeera nga awa obuwanguzi Pawulo mu buweereza bwe. Ate okusukkako awo tutunuulira mu ssuula emu eno yennyini mu lunyiriri olw'Ekumi-1 n'olunyiriri olw'Ekumi-2 Katonda nga akola obubonero n'ebyamagero obw'amaanyi nnyo ng'akozesa emikono egy'omutume ono ayitibwa Pawulo. So egamba nti mu lunyiriri olw'Ekumi-3 naye era abantu Abayudaaya abataliiko waabwe abagoba dayimooni, era Bayibuli kyegendera ddala mu maaso n'okuba nga enyweza tiwaliwo abantu bano abatayinako waabwe. Bw'egamba nti tebayinako waabwe baali batambuze nga bava mu kifo ekimu nga bagenda mu kifo ekirala, nga ensonga eyali ebatambuza baali bantu abaali balowoozebwa nti baalina amaanyi ag'okubeera nga bagoba dayimooni. And so Bayibuli egenda era neeragira ddala nti abantu bano ne bagenda maaso n'okwekaka okukozesa erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Yesu okugoba dayimooni, nga bagamba titukulagira mu linnya erya Yesu oyo Pawulo gw'alangirira. Kati ekikulu nnyo eky'okuba nga tutegeerera ddala wano oba ensonga enkulu nti tusobola okugamba nti abasajja bano Abayudaaya oba abantu bano Abayudaaya abaali abagobi ba dayimooni baamugobanga nga bakozesa ebirayiro, era baatambulanga nga bava mu kifo ekimu nga badda mu kifo ekirala. Ate era kikkirizika oba kisuubirwa nti mu biro eby'edda ennyo mu Buyudaaya mulimu abantu abalina amaanyi gano ag'ogoba dayimooni. Ng'era abo bawetegereza Matayo essuula y'Ekumi-2 olwa 27, Abayudaaya oba Abafalisaayo batandika okugamba Kristo nti yali agoba dayimooni ng'akozesa amaanyi aga ssaabazimu Sitaani. Mukama waffe n'abanukula nga bagamba nti bwe mba nga ngoba dayimooni nga neeyambisa amaanyi aga ssaabazimu Sitaani, kati olwo abaana bammwe bo bakozesa ki okugoba dayimooni? So kitegeeza nti no enkola eyo yaliyoko oba yali emanyikiddwa mu Bayudaaya. Naye ate bw'otunuulira essuula ey'Omwenda olwa-49 paka olwa-5 mu kitabo ekya Luka, ate Bayibuli etulaga emboozi ekwata ku mwami eyagendanga maaso n'okuba nga agoba emizimu. Lunaku olumu Yokaana kwe kwogera eri Mukama waffe n'amugamba ate nengeddeko omusajja eri agenda agoba dayimooni mu linnya lyo. Mukama waffe n'agamba oyo yenna ali ku lwaffe tobeera na mutawana naye oyo atali ku lwaffe oyo yabeerako embeera. Kitegeeza nti ensonga eya Luka essuula ey'Omwenda ya njawulo n'ekyo kye tuli okubeera nga tukola tulaba wano mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume, nti Bayibuli eraga nti abavubuka bano beekaka ne beewa obuvunaanyizibwa obw'okulagira omusajja ono eyaliko dayimooni okuba nti amuvaako
mu linnya erya Yesu. Embeera eno era ey'okulagira teyali nnyo ngwira mu Bayudaaya. Abayudaaya bamanyikiddwa nnyo mu mbeera eno ey'okulagira. Bw'oba osomye Matayo essuula eya 26 olunyiriri lwa 59 paka 63 lusonga ku mbeera ey'okuba nti Kristo bwe yaleetebwa mu maaso g'akakiiko akafuzi mu Yerusaalemi, Ssaabakabona yagenda mu maaso n'okumugamba nti byonna ebikwogeddwako bituufu iye oba nedda. Mukama waffe n'asiriikirira. Ssaabakabona kwe kuvayo omundi gumu n'amugamba, oyogera ki ku nsonga eno? Tolina kyoyogera, nkulagira obeeko kyokola ki kyoyogera. So embeera ey'okulagira mu Bayudaaya yali mbeera ya bulamu bwa bulijjo. Ate era ekisinga n'okuba nga kikwewuunyisa nti bw'otunuulira mu njiri zino ennya, embeera ey'okulagira era yalabikirako nnyo ne mu myoyo emikyamu. Bw'oba weetegereza Mako essuula ey'okutaano olunyiriri lw'omusanvu. Naye kaakano wano ebintu bye njagala tubeere nga tufaako oba nga tufaayo eri byo. Ensonga esookera ddala y'ensonga ey'abano abasajja Abayudaaya. Bayibuli beegamba nti baali 7. Bwe tulaga kye tusookera ddala okuba nga tutegeera nti abavubuka bano oba abasajja bano baalemwa okutegeera nti Pawulo obutume bwe bwakakasibwa abantu bonna mu Efeso olw'ebyamagero ebyali bikoleddwa mu Efeso. So ne batandika okulowooza nti Pawulo yali omu ku bo abaali tebalinaako waabwe, abaali batambulatambula nga bava mu kifo kino nga badda mu kifo ekirala. Ate era enneeyisa yaabwe yenneeyisa y'emu Simyoni eyali omusamize mu Samariya gye yagenda mu maaso n'okuyisaamu Peetero ng'amugamba nti yali wa kumuwa ssente singa yali akkiriza okuba ng'amuwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ekyokubiri wano kye tulaba kwe kubeera nga abavubuka bano baatandika okugaya erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo oba olikozesa mu mbeera ey'obukyamu, ne balikozesa nga engeri ey'akakodyo ak'okugobamu emyoyo emikyamu. So wano kyolina okubeera nga olabira ddala y'ensonga era Bayibuli gyegendera ddala maaso n'okuba nga enyweza. Bw'otunuulira ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula 19 olunyiriri olw'14, Bayibuli etulaga nti awo waaliwo abaana 7 aba Sukewa Omuyudaaya kabona omukulu abaakola bwe batyo. So abaana ba Sukewa ekisinga okubeera nga kyewuunyisa nti abaana bano baali bava mu lulyo olw'abaweereza nti baali 7 mu nnamba era nga baali bakika ekya Levi, era taata waabwe yali kabona. Era Sukewa ono erinnya litegeezwa ow'omukono ogwa kkono, era nga yali omu ku abo abakulu ab'ekkuŋŋaaniro mu Efeso. Kati so tetumanyi nsonga ki eyamujja Isirayiri n'abeera nga yasalawo kubeera nga yeebeerera eno mu Efeso, naye ekikulu ekiro nti abaana abava mu famire ey'abakulembeze, laba ate engeri gye baali bagenda mu maaso n'okuvoola erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, wamu n'okubeera nga baali balabe eri enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etulaga mu lunyiriri olw'15 nti dayimooni n'addamu ng'agamba nti Yesu mutegeera ne Pawulo mumanyi, naye mmwe baani? Nti embeera eno, ennyanukula eno eya dayimooni etegeeza ebintu bingi nnyo. Eraga okuba nti dayimooni teyali mumativu n'eri buvunaanyizibwa bano bwe baali beewadde, yali tabamanyi, yali takola ki, talina ngeri yonna gy'abategeeramu, ababuuza mmwe baani. Kati wano tetulina okuba nga tutegeera mukwanawuliriza nti ennyanukula eno ey'omwoyo omukyamu oba eya dayimooni yakolebwa wansi olw'amaanyi n'okulagira kwa Katonda okuleeta
okuswala eri abo bonna abakozesa obubi erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Singa Katonda yali takiganyiza, dayimooni ono yali tagenda kwogera kigambo kyonna kikwata ku Mukama waffe Yesu Kristo ne Pawulo. Yali wakubabuukira bubuukizi oba okubakola ekintu kyonna ekya, naye ennyanukula eno yali wansi w'amaanyi n'okulagira okwa Katonda okuleeta okuswala eri abo bonna abakozesa obubi erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Jjukire bulungi bw'oba weetegereza ebyawandiikibwa nga mu Zabbuli essuula ya 5 olunyiriri lw'e16 ne 17. Bayibuli ekyogera lunyenye nti Katonda takkiriza abo bonna abajeemu abatalina nkolagana naye kwogera kigambo kye, kwogera bibye, kubanga bakyawa okulagirwa, bakyawa okutereezebwa era tabaganya. Ebiseera ebisinga ojja kijjukira bulungi nti Mukama waffe bwe yagendanga mu maaso n'okubanga asensikana abano abantu abaliko emyoyo emikyamu, gyagendanga mu maaso n'okwanguwa okwogera erinnya lye, nga bw'amala ogigoba mu kiseera ekyo ky'ogigoba ku bantu, bwe gyagendanga mu maaso n'okwogera yagisirisizangawo, teyagiwanga buyinza kuyisa linnya lye, kugenda mu maaso n'okwatula erinnya lye. So wano kye tulaba nti kino kyakkirizibwa Katonda oba kyali wansi w'amaanyi aga Katonda okubeera nga gwe kyosobola era okuba nga olabira ddala nti omwoyo guno gwakolera wansi w'amaanyi n'obukulu obwa Katonda okubeera nga nagwo gwennyini gugulumiza enjiri eyo eyagendanga mu maaso n'okubuulirwa Pawulo. Era mikwano, eno nsonga nkulu nnyo yakubanga eyogerwa nti Sitaani asekerera abo bonna abagezaako okumulumba okuyita mu maanyi gaabwe, kubanga tasobola kuwangulwa maanyi g'abaana b'abantu ku bwabwe, awangulwa olw'amaanyi aga Katonda. So bino bya kuyiga era osobola okubeera nga kikulu nnyo okubeera nga tufaayo nnyo nti lwaki omuwandiisi yawandiika nga bwe yawandiika, lwaki ensonga yazitaanya nga bwe yazitaanya. Bangi gye bali eyo nga bakola mu ngeri y'emu, bavumaganya erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, balabe banjiri, si balokole, tebeenenyanga bibi byabwe, Katonda tabawangako obuvunaanyizibwa buno, ne bagenda maaso nga bagamba kye bakola bakikola wansi ow'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Bino bituwandiikiddwa tufune ekyokwega mu byo, obuteetantala gwena atalokokanga, atalina nkolagana Mukama waffe Yesu Kristo, teweetantala kukozesa linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu ngeri yonna yonna. Katonda takukkiriza kubeera nga weekwasa ku linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo nga weefuula ng'owe nga toli we, ate okwetuma okukola Katonda kyatakugambye kukola, ebintu ebyo byonna bikyamu. Abaganda balina engero zaabwe ze boogera nti lubala agoba nsonga, ne bagamba lugwayo nga lugamba nga takutidde wuwo, nti Sitaani n'ekikula kye tayagala muntu, tayagala baana b'abantu. Ensonga lwaki abakola ebyo byonna byakola ki byabakola. Nti bw'otunuulira embeera ey'abaana abavubuka, kwagala kwolesa maanyi, kunyoomereza, kulowooza nti Pawulo yali wa kiwaani, yeefuula kyatali, osanga naye alinganga bo abaali babuliddwa ebyokukola. Ne basalawo okubeera nga balowooza nti erinnya lya Mukama waffe basobola olikozesa mu ngeri ey'akakodyo okubeera nga bakola ki, bagoba dayimondi nga bwe baali bawulira Pawulo yagendanga maaso n'okwogera ku linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye olunyiriri 16 nalwo lutusomesa, Bayibuli etugamba nti omusajja oyo omuzimu oba omwoyo dayimooni mwe yatuulanga n'ababuukira bonna n'abawangula, bonna n'abasinza amaanyi n'abawangula, era ne badduka ne bafuluma ennyumba nga bali bukunya ng'ate bajjudde ebisago. Kati ekyo nakyo kikulu nnyo kyakuba nga tukola tutya nga tutegeera nti ennyanukula ya dayimondi eyogamba nti Yesu mutegeera,
Pawulo naye mumanyi, naye mmwe baani? Eraga okujeema okw'omwoyo guno omukyamu era ekyali kirindiridde abantu bano tekyali kintu kyangu nnyo oba kintu kyakusaaga. Bayibuli etulaga nti oyo omusajja eyalimu dayimooni n'ababuukira n'abasinza amaanyi era bonna n'abateeka wansi ne bakubwa ne bateekako emiki ne bateekako ebisago eby'amaanyi nnyo nnyini ddala. Jjukira twogera ku kye tuyita emyoyo. Waliwo classes nga 3 ez'emyoyo. Waliwo omwoyo gwa Katonda gwe mwoyo mukulu, waliwo emyoyo gy'abantu, n'wabeerawo n'emyoyo gy'abamalayika. So omwoyo gwa Katonda gwe guli waggulu w'emyoyo gyonna era ye Katonda w'emyoyo gyonna. Bayibuli bw'etyo bw'eraga mu Bebulaniya essula ey'e12 olunyiriri olw'omwenda. So Bayibuli era etulagira ddala wano nti omusajja oyo yagenda mu maaso n'oteeka abantu bano wansi, ekitegeeza nti omusajja ono ku lulwe yali tasobola kuteeka basajja bano 7 wansi, yali tasobola basinza maanyi, yali tasobola batuusaako bisago byabatuusaako. Naye omusajja ono byonna byakola yabikola kubanga yali wansi w'amaanyi aga dayimooni eyali mu ye. Ekitegeeza nti omusajja ono yali mu dayimooni munda. Abantu abatannaba kulokoka tusobola okugamba be bantu abanguyirwa ennyo okubeera nga zidayimooni zibayingiramu oba zibatuulamu n'obakozesa ebintu ebikyamu nnyo nnyini ddala. Ensonga ey'okuwona effujjo erya Sitaani ne dayimooni ze kwe kubeera ng'omuntu aleka ne yeenenya ebibi bye n'akkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye omusajja ono tiyali mulokole, tiyalina nkolagana na Mukama waffe Yesu Kristo, era y'ensonga lwaki kyali kyangu nnyo eri dayimooni ono okubeera nga yamutuulamu, era amaanyi agatali ga bantu agatali ga bulijjo ge gakolera mu ye okubeera nga akakanya n'okusinza abasajja 7 amaanyi. Kikulu nnyo ne wano wennyini we tuli fe okubeera nga tutegeera nti Sitaani n'emyoyo gye emikyamu gikyalina mu ngeri eya bulijjo amaanyi gaagyo, newankubadde amaanyi ga Sitaani n'emyoyo gye emikyamu gayinako ekkomo. Sitaani mwene n'emyoyo gye tebalina kye basobola kubeera nga bakola owatali kukkiriza kwa Katonda oba kusalawo kwa Katonda oba watali lukisa okuva eri Katonda. Nti talina kyasobola kukola kujja Katonda ng'amuwadde olukisa oba ng'amuganyiza wamu n'emyoyo gye. Ate era ne wano wakulu nnyo wakutegeera nti omukristaayo owannamaddala, sigamba bano ab'obulimba kuba tulina abo abeeyita abakristaayo naye nga si bakristaayo, naye nga boogera bye twogera, bayimba nga bwe tuyimba, bagezaako okukola nga bwe tukola, naye ng'ate balina n'engeri zaabwe endala. Naye omukristaayo wannamaddala eyeenenya ebibi bye n'aleka amakubo amakadde ne yeenyweza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo yokka, n'akkiriza enjiri emutukuza okumwawula ku makubo ge amakadde. Bayibuli nambulukufu bulungi nti olunaku omuntu oyo lwakyusibwa mutima gwe n'agibwamu omutima ogw'ejjinja n'ateekebwamu omutima ogw'ennyama, n'afuna okukkiriza okw'okubeera nga akkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, walina okwenenya n'okunoonya ekisonyiwo kye eky'ebibi bye. Mbagirawo omuntu oyo Omwoyo Mutukuvu atuula mu ye n'afuuka weema ey'Omwoyo Mutukuvu nga ebyawandiikibwa bino amanga nga bwe binyweza. Bakolinso 3:16 bwetyo bwenyweza nti ffe twafuuka weema ez'Omwoyo Mutukuvu. Bakolinso 6:19 naye enyweza ensonga y'emu. Bakolinso 2:6 naye enyweza ensonga y'emu, wamu ne Yokaana 4:13 eraga nti bwetu bwe tumanyi nti tuli mu Katonda era naye ng'ali mu ffe kubanga atuwadde omwoyo we. Bikulu nnyo ebyo byakutegeera. So omukristaayo tasobola tuulibwamu dayimooni oba emyoyo emikyamu
asobola okukosebwa mu mubiri ne teri muzimu teri daimoni asobola tuula mu Kristaayo kubanga mu mubiri gwa mu Kristaayo ogwo oba mundaye mwafuuka weema ey'omwoyo omutukuvu ate tumanyi omwoyo omutukuvu yaani Katonda. Bino ate era bikulu nnyo ebyo kubeera nga tubifiirako nnyo nnyini ddala nti bino biwandiikibwa oba Dr. Luka akkirizibwa okuwandiika bino nga okulabula eri buli muntu yenna agezaako okwefuula ssekigwanyizi oba nakigwanyizi nti alina obuyinza bwe bumu obwaweebwa abatume. Bangi bagenze maaso n'obutategeera bulungi Mako 16 naye Mako 16 essuula olunyiri 17 paka 2 kyali kisuubizo kya kaseera buseera eri abatume. Kyali kisuubizo kya kaseera buseera eri abatume kubanga obubonero bwonna obwogerwako bwali bwa kitume nga bwakubeera nga bwe bugenda maaso n'okulanga eri abantu nti bano Katonda balonze okubeera nga bateeka omusingi ogw'ekkanisa ye, bano be boogera ekigambo kya Katonda, bano bakkiriza okubeera nga boogera ekigambo kye eri abantu. Sebo ne nyabo obubonero obwo si bwa bantu bonna mu kkanisa era obubonero obwo ekigendererwa kyabwo kyatuukirizibwa mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Amabaluwa gajjudde okusomesa n'otulagira engeri gye tugwanira okuba nga tutambulamu ng'Abakristaayo naye temuli biragiro bya kunoonya byakola bubonero obwo nga bwe tubulaba mu buweereza obw'abatume. So kuno kulabula gwe neyeetuma ne weewa obuvunaanyizibwa obutakuweebwanga ojja kugwa mu mitawaana mingi nnyo. Oyinza obutatuulibwamu mizimu kubanga walokoka naye ate oyinza okufuna embeera enzibu nnyo nnyini ddala Katonda waffe z'atagala gw'obeere nga weesuulamu. So era kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti Katonda yaganya bano abalimba okubeera nga baakubwa mu ngeri eyo gye baakubwamu kubanga bagenda mu maaso n'okuba nga beetuma okukola ekintu bye baali bakola nga baali tebaweereddwa ekiragiro okuva eri Katonda. Jjukira Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiri 19 lugamba nti oyo yenna ayatula erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo alekeyo amakubo ag'okwonoona. Bano baali baatula nga bayita erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo naye nga tebazaalibwanga na mulundi gwakumeka gwakubiri. Matthew Henry omu ku basajja abali mu kyasa ekyo 17 ba theologia yawandiika ng'agamba nti tusobolera ddala okubeera nga tuziyiza Sitaani n'okukkiriza okulamu ate okw'amazima mu Kristo Yesu era anaatudduka. Naye bwe tubeera wansi w'obulimba tetulina makungula gonna oba tetulina mulimo gwonna gwe tujja kulaba nga guvaamu buki bulungi. Jjukira bulungi Bayibuli etulaga mu Yakobo 4:7 tikakkanya Katonda muziize Sitaani, mukakkanye Katonda muziize Sitaani ne Sitaani anabadduka. Jjukira bulungi era Befeso essuula ey'omukaaga olunyiri 10 paka 17 lutugamba okubeera nga twambala ebyokulwanyisa bya Katonda kubeere nga tusobola okuyimirira masekati g'obulimba obuva eri oyo omulabe waffe amanyikiddwa nga Sitaani. Ate tujjukire nti amaanyi ga Katonda gateekebwa mu byawandiikibwa. N'ebyo ebyawandiikibwa bw'otunuulira Balume 1:16 etugamba Pawulo yayogera n'agamba nti nze njiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda eri abantu bonna agaleeta obulokozi. So ssebo ne nnyabo omulimo gwaffe omukulu gwa kubuulira njiri. Tetuweereddwa mulimo gwa kunoonya ani aliko dayimooni,
era owulira simanyi service ey'okusumululwa mujje mwenna abaliko bina kyokka be bagamba nti bayita be bagamba nti baalokoka naye nga bakyali mu dayimooni. Eyo si kkanisa, eryo kuŋŋaaniro lya sitaani, kubanga ekkanisa ya Katonda abo abakristo tebali mu dayimooni era tebeetaaga kubeera nga basumululwa. Mukama waffe Yesu Kristo ye yabasumulula. Yokaana 8:32 egambo ye n'omwana 3:6 ye n'omwana gwafudde wa ddembe abeera wa ddembe ddala. Ate abo abakkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo Bayibuli tugamba nti kibagwanidde bwe banaabeera nga bayigizwa bannamaddala okweyongera mu kigambo kye era banaamanya amazima n'amazima ganaabafuula ab'eddembe. Ffe tugwanidde kubeera nga twenyiga oba twenyikira ddala mu kigambo kya Katonda n'okigondera. Nti obulimba bwe bunaaba buleeteddwa oyo omulabe waffe twanukule n'amazima. Amazima kyeki? Kye kigambo kya Katonda. Yokaana 17 olunyiriri lwa 17. Bw'osoma essuula 19:16 Bayibuli etulaze ebisago ebyatuka ku bantu bano. Era kitugwanidde okuba nga tutegeera nti singa Katonda tiyakwatibwa bukwatizi bantu bano kisa n'akoma ku dayimooni oyo, abantu bano basobola n'ofiira mu nnyumba eyo, kubanga gweroozaamu abantu 7 okuteekebwako ebisago eby'amaanyi n'okufuluma obukunya. Singa teyali Katonda baalifiiriddeyo mu nnyumba eyo, naye Katonda yakoma ku dayimooni oyo. Ate era ebyo Katonda ngera bwe twogedde, Katonda ekyo yakiganya kubanga bwe kyali okubeera nga mu ngeri emu endala abo bonna abagezaako okubanga beeyambisa erinnya lya Kristo Yesu mu bukyamu bagenda mu maaso n'okuswazibwa. So Bayibuli etwaga mu Nnyolo 17 nti abo bonna abantu okutya ne kukka oba ne kugwa ku bantu bonna mu kitundu ekyo ekya Efeso ne Asia. Bayibuli etulaga nti omwali Abayudaaya, omwali ne bannamawanga, era bonna ne bagulumiza erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndowooza olaba ekyatuukawo awo nti buno bwali busamambiro, naye waliwo okulamulwa okw'amaanyi okulindiridde abo bonna abalabe ab'enjiri, abo bonna abakyayi ab'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo mu bulamu obuddako mu maaso eyo. Nti bwe biba bino bisobola okutuuka ku bantu mu kanyomero ke tulimu ako bulamu bw'ensi kaakati, gwe lowooza ki ekirindiridde abo bonna abakyawa enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo? Tekigenda kubanga kyangu nnyo eri bo, bagenda kulaba embeera etali nnyangu nnyo nnyini ddala. Nti naye wano kye tusobola ogamba nti obuwanguzi obw'amaanyi obw'enjiri, obw'amaanyi g'enjiri bwalabwa waggulu ow'amaanyi ag'emyoyo emikyamu oba n'obubi obwali bukolebwa mu Efeso. Nti enjiri yawangula. Enjiri, amaanyi agali mu njiri gawangula emirimu egy'emyoyo emikyamu mu kitundu ekyo kya Efeso. Era enjiri n'esimba emirandira n'eyingira mitima gy'abantu ab'enjawulo, abakyala n'abaami ne bakyuka. Bayibuli ng'era bwetulaga nti omatume abaddala bagendanga mu maaso n'okuwonya endwadde ez'enjawulo, ne bagenda mu maaso n'okugoba dayimooni ku bantu nga tewali na kuwaganyala okwa dayimooni nga zifuluma. Ebyo ebiweeseza ddala Katonda ekitiibwa. Naye ku mulundi guno bano abaali bakkiriza ebyobutaliimu tebalina buwanguzi bwe balaba, ne kikakasiza ddala nti Pawulo ne Kristo gwe yali ayogerako yekka, obulokozi buli mu njiri eya Kristo, tebuli mu linnya ddala, tebuli mu maanyi malala, buli mu muntu oyo eyajja ne yeetikka ekitambiro ky'ebibi byaffe, n'ajja ne yeetikka ensonyi zaffe, n'ayambala ebyo byonna ebyali bigwanidde okuba nga bitutuukako, n'abigumira ku lwaffe, n'afa ku musaalaba. Oluvannyuma lw'ennaku 3 n'agolokoka mu bafu, kaakano atudde ku mukono ogwa ddyo, oyo eyeegayirira ku lwa buli muntu yenna yagenda mu maaso n'okuba nga akola ki? Ayatula erinnya lye nti ye Mukama. Naye abantu bonna abalala oba amaanyi abantu ge beesiga nga siga Katonda, temuliimu buwanguzi bwonna. Ebirala ebikulu nnyo ebyokuba nga tufaako wano y'ensonga eno ey'abantu okujja kyeyagalire
nga teri n'omu abakase Pawulo ng'akyali mu Efeso ne bagenda mu maaso n'okwatula ebibi byabwe. Kiragira ddala amaanyi ga Katonda. Ffenna tumanyidde ddala nti akamu ku bubonero obw'okwenenya okwannama ddala kwe kubanga omuntu abeera n'ebikolwa ebiraga nti omuntu oyo yeenenyeza. Abantu bano mitima gyabwe nga gyali gimaze okukyusibwa amaanyi aga Mukama waffe Yesu, Omwoyo wa Katonda. 14:11 Balumi egamba nti buli lulimi lwonna lunayatula nti Yesu ye Mukama. Kino kyolabira ddala mu Efeso. Abaali abasamize, abaali bagenda mu maaso n'okubeera nga basamirira, bakola ebintu eby'obutaliimu, nga teri n'omu abakase, enjiri yawaguza n'eyingira n'emementula obujeemu bwabwe, obukalubu bwabwe, okuvuma kwabwe, obunyomi bwabwe, amawagali gaabwe, ne basalawo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga boogera n'okwanja ebyama byabwe byonna eby'obutaliimu ensi byali temanyiiko. Ensonga gy'olabye ddala mu Matayo 3:8 abantu nga bagenda mu maaso n'okwenenya wamu n'okwatula nti kano kaali kadde kaabwe. Abo bonna Katonda be yalonda edda ennyo ng'ensi tennabaawo, be yalondera Mukama waffe Yesu Kristo. Ekiseera kya buli muntu oyo eyalondebwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiba kituuse, amaanyi ga Katonda gakyusa oyo yenna okuyita mu njiri, abadde omujeemu, abadde n'amawagali, abadde alina obukyayi, n'afuna okwagala okw'ebyo eby'obwa Katonda. Kyekyo Bayibuli kyetwaga mu Zabbuli essuula 10:10 olunyolo lwokusatu nti abantu bo banajja kyeyagalire mu kiseera eky'amaanyi go. Era kyekino kyetukola kye tulabira ddala wano mu Efeso. Era twayogera ne ku ekyo kye tuyita the irresistible grace oba kye tuyita the efficacious call. Mu Luganda kye tuyita ekisa kya Katonda ekiyita abalonde bonna nga tekisobola kuziyizibwa oba tekisobola kulemererwa. Bwe twayogera ne tugamba nti newankubadde enjiri ebuulibwa abantu bonna, era newankubadde ebuulibwa abantu bonna mu ngeri ya bulijjo, abantu bonna abawulira enjiri tebagikkiriza, naye waliwo okuyita okw'obwa Katonda, ng'okuyita okwo okw'obwa Katonda kukolebwa Omwoyo Omutukuvu. Okuyitamu eyo enjiri ebeebuuliddwa, abo abalonde ba Katonda bayitibwa Omwoyo wa Katonda, era Omwoyo wa Katonda abanga abayita tasobola kulemererwa kubeera nga akola ki? Akyusa emitima gyabwe. Era kikkirizibwa nti ebitabo eby'enjawulo ebyagenda mu maaso n'okuŋŋaanyizibwa mwalimu ebitabo ebyokulagula, ebitabo eby'omukwano, eby'okuvunula ebirooto, ebitabo eby'engero ez'obukaba n'ebintu ebirala bingi byonna byakuŋŋaanyizibwa. Era omugatte oba omuwendo gw'ebitabo byonna ebyakuŋŋaanyizibwa abo abaali bamaze okubeera nga babeera wansi w'amaanyi ag'enjiri, kubeera nga obwakabaka bwa Katonda kati babuyingidde, bwe bakuŋŋaanya ebitabo ebyo bye baakozesanga mu mbeera yaabwe ey'obusirusiru bw'ensi n'amagezi g'ensi. Omugatte gw'ebitabo Bayibuli etugamba nti 19, era bangi ku bo abaakolanga obulogo n'ebyobufumu ne bakuŋŋaanya ebitabo byabwe ne babyokera mu maaso gaabwe bonna, era ne babala omuwendo gwabyo, ne babala ebitundutundu bya ffeeza obukumi 5. So Bayibuli eyogera ku bukumi 5. Mu ngeri emu endala, Luganda olwa bulijjo tusobola ogamba emitwalo 5 egya ffeeza. Emitwalo egyo 5 egya ffeeza mu ssente eza $, ze ssente ze tugamba nti zaali 93, $93 ze zaali zaateekebwa mu kugula ebitabo ebyo eby'obufumu n'okuloga. Tuboziteeka mu za Uganda olunaku olwaleero ze $33 mu $33,448.
ekyo kikulaga ssente ezaali ziteekeddwawo, kikulaga obungi bw'abantu abaali mu mbeera eno ey'obufumu n'okuloga. Baali bangi kubanga omugatte gwabwe ogwo ogw'obungi gwaviiramu buli omu ng'alina textbook ku kitabo eky'okuloga n'obufumu. N'okumanya kwali kukyuka kwa Namaddala, tebaabitunda oba biguza balala kubanga byali bakumidde mu buddu ebbanga gwanvu nnyo. Baabyokera mu maaso g'abantu bonna, ekiraga nti baali tebalina kirowoozo kya kudda mabega, basaze okugoberera Kristo. Ge gamanyi agali mu njiri. Olekayo omwenge gwo, olekayo obwenzi bwo, olekayo sigalawo, n'oleka ebigambo ebyo ebikyamu, emize emikyamu, obukaba bwonna n'embeera yonna etali ya Bwakatonda. Era kino kikulagira ddala nti kituufu Efeso yali emanyikiddwa olw'ebintu bino eby'obufumu. Era ebyo byonna ebyagenda maaso n'okuba nga bikolebwa, okubeera ng'ebitabo bino byayokebwa, kaali kabonero akaali kalagira ddala obusungu obutukuvu eri ekibi abantu bano bwe baali bamaze ofuna mitima gyabwe, nti bye baayagalanga kaakano tebabikwatibwa nsonyi, tebabirabamu muwendo gwonna. Era Bayibuli bwe tuweraga mu Isaya essuula ey'okubiri olunyiriri olwabiri wamu ne Isaya 3 olwabiri nti mu ndagaano enkadde bwe kityo bwe kyali, bonna abaalekanga amakubo gaabwe gali amakadde kyali kibagwanira okusaanyaawo ebibumbe byonna bye baasinzanga na buli byoto byonna bye baali baakuma ebyamasitaani byonna okubemementula. Mu ndagaano empya ekisinga obukulu kwe kubeera nga omutima gwo gukyusiddwa n'okubeera nga kaakano totambula lwa kino oba kiri, naye kubanga okyusiddwa munda, entambula yo erabika eri abantu bonna egoberera ekyo ky'oli kaakano mu Kristo Yesu. So ebitabo bino tusobola okugamba nti byali bikozesebwa bya kibi era byali tebigwanidde kubanga biweebwa omuntu yenna. Era Bayibuli nga bwetulaga mu Efeso 4:27 nti tetugwanidde kuwa Sitaani bbanga lyonna. Matthew Henry yagenda maaso n'agamba nti abo bonna abagenze maaso n'okulokolebwa okuva mu kwonoona, bo bennyini bakola kyonna kye basobola obutaganya bantu balala kugwa mu kibi kye kimu, era bakola kyonna, balina okutya kw'amaanyi okuteekawo ebbanga ery'okwonoona mu kkubo ly'abalala. Bwe kityo bwe kiri, gwe yenna eyalokoka ojjukira nti ebintu biwasangamu obwesige. Bw'amala okulokoka tewaddamu bisongera ku balala wabula okubalaga ekkubo ettuufu. Olwabiri lutulaga nti enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo neerabira ddala obuwanguzi, neekulaakulana, neyeeyongerayongera mu kitundu kino ekya Efeso. Yeyo ensonga bwanga abantu bali kuwaayo ebitabo byabwe eby'omuwendo ogw'obukadde 33 mu emitwalo 48, ogamba otyano enjiri kyalaba buwanguzi mu Efeso. Obuwanguzi enjiri yabulaba, era okulokoka okwa Namaddala kwaliwo mu Efeso. Abantu okujja ebintu byabwe ebyekyama ne babyogera nti nze nakolanga bwe nti, nze nakolanga bwe nti, nze nakolanga bwe nti. Ekyo kitegeeza ddala nti enjiri yalaba obuwanguzi mu Efeso, era abantu bangi mu Efeso ne wabweru wa Efeso bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuka ekitundu ku bwakabaka bwa Katonda, era ne babeera nga ekyokwogerako mu Efeso akadde ako tekyali kirala wabula yali njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye mu kitundu ekyokuna ate tujja kulaba ebintu ebira nti owali essanyu ery'obuwanguzi bw'enjiri, waliwo ate abalala abagenda maaso ne bakakanyalira ddala eyo gye baali mu bukyamu bwabwe. Ebyo byonna mu kitundu ekyokuna, Mukama waffe ng'akkiriza ku mulundi oguddako. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amina.